Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Leero mu programu yaffe Tambula n'okumanya ne MRU TV tukuleetedde akatundu Lusaze. Lusaze kitundu ekisangibwa mu Lubaga Division, Kampala. Mambuka gaakyo waliyo Lubya, ebugwanjuba waliyo Kasubi, mu bukiika waayo waliyo Namuŋŋoona, ate nga Maserengeta waliyo Busega. Lusaze esangibwa kilomita 6 okuva e Kampala era nga mu ntambula ey'olukale batwalirawo nnusu 1,000 ate nga abakozesa boodabooda basasula 3,000 kutuuka mu kibuga Kampala. Gambibwa nti ekyali Lusaze waaliwo akabirabira nga mulimu engo. Abayitangawo nga bagenda emitala gy'ekyalo kino basookanga kubuuza nti Lwasaze nga bategeeza engeri kwe kwava erinnya Lusaze. Abakulembeze bagamba ettaka ly'e Lusaze erimu lya gavumenti ate eddala lya bwannannyini omuli abantu abatonotono abalina obwapa bwabwe. Ettaka lya gavumenti kwe kutudde limbo y'e Lusaze egambibwa okuba nti yaggalwa oluvannyuma lw'okujjula era chairman agamba abagikozesa bagikozesa mu nsobi. Ensonga y'ettaka ly'e Lusaze tulina ettaka ly'Obwakabaka n'ettaka ly'obwannannyini era ng'erisingako obunene lya Bwakabaka. Ate ekigambo ekikwata ku limbo y'e Lusaze, limbo eri ku ttaka ly'Obwakabaka era limbo yajjula era ng'obatwala abantu e Bukasa gye babaziika. Era abantu abaziikawo ku limbo y'e Lusaze baziikawo mu bukyamu kuba limbo yajjula. Kya security, tulina security ne Lusaze ke kamu ku butundu obukulaakulana ku sipiidi era nga abantu abazimba amayumba n'okutandikawo bu bizinesi obw'enjawulo omuli okutunda ennyaanya, capati, amatooke n'ebiringa ebyo beeyongedde. Bano bayambibwako gavumenti ya Uganda okubazimbira akatale ak'emmere. Lusaze etawaanyizibwa ekizibu ky'omwala egijjula ng'enkuba etonnye nga kino kiviira ddala kasasiro asuulibwamu bannalusaze olw'okubula bwe bamusuula. Ebyenjigiriza mu kitundu kino biri ku mitendera gya waggulu nnyo nga giyimiridde ku misingi egy'eddiini omuli egy'obwannannyini n'egya gavumenti. Lusaze ezeefugibwa abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera gy'obwa chairman era omwaka guno ogwa 2026 ekitundu kino kisuubirirwa okwetaba mu kalulu ka bonna ak'okulonda ba chairman b'ekitundu kino mu kalulu k'omugongo. Ndi muntu wa kitundu ndi kwakuno ndi mwana nzala yakuno emuna yabamu abaze okwesimbawo bannange abamu tebasula kuno ne beegwanyiza okujja okubeera nga beesimbawo ate n'omukulembeze aliko kati takyabeera kuno kati ku bonna abeesimbyewo ffenna nga bwe twesimbyewo ndowooza nze wankizo ku beesimbyewo kuba ndibeerera ddala kuno ate era Ssaabasajja Kabaka yasiima nze mukumbula embeerako ekyalo kino.